بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولي سورة البقرة rukuu ya 19 okuva ku aya 154 okutuukiza ddala ku aya 158. Mukimanyi bulungi nti obusiraamu bugabanyizibwamu ebitundu ebikulu 2. Ekitundu ekisooka kyekyo eky'endowooza y'omuntu gy'asaana okubeera nayo, ekyogerwako nga imaani, era kirina n'empagi 6 ezimanyiddwa obulungi nga arkaanul iman. Empagi ez'obukkiriza. Ekitundu ekirala eky'obusiraamu kyo ne kibeera ku practicals, biki by'osaanidde ggwe okussa mu nkola. Oba kyewandiise ibaada, nga ekyo kyekimanyiddwa nga empagi ez'obusiraamu, arkaanul islam, ezo ziri 5. Tukimanyi bulungi nti ebikolwa n'omuntu omulimba naye asobola okubikola okufaananako n'omutuufu nga bw'ayinza okukola. Kamathali, kyo kyangu nnyo
anaatali musiraamu okufuna wudu n'asaala ng'abasiraamu bwe basaala, oba n'atoola, era eriyo abatali basiraamu bangi abatoola ne bawaayo lw'obulungi bw'abalala n'okusinga abasiraamu. N'okusiiba eriyo abeewaayo ne basiiba ng'abasiraamu bwe basiiba obugenderevu oba okugumira okukalakatibwa enjala okumala ebbanga ddere ne baba nga basiibye mu butale bugenderevu, kubanga kyo kikuwakuwa n'omulala asobola okukigengenyaako. Mukimanyi bulungi nti mu ahadi jahiliya, mu biseera eby'obubuyabuya nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atanatumwa, bajahilun abawarabu nabo bakolanga hijja. Kati ebikolwa ebyo byonna ebikolebwa kugegenya obugegenya nga tebigobererwa bukkiriza, ebyo tebifuula muntu kubeera musiraamu, yadde bubonero obulaga nti omutima gwe guli inclined, gwekubidde eri obusiraamu. Kyenva mulaba nti okuyingira obusiraamu omuntu alina okukola iqrar, okwasanguza n'akamwa ke, nga iqraaro eyo erimu ebiyungo oba ebitundu ebikulu bisatu. Ng'ekitundu ekisooka omuntu okukola iqrar, declaration, tukiyite okutoola kalima shahada, omuntu okwasanguza kalima shahada nti ayingidde mu busiraamu. Wasaana okusooka okubaawo imaanu bilqalbi, okukkiriza n'omutima gwe, iqrar billisaani, olwo nno n'ayasanguza n'olulimi lwe, wa amaalu biljawaarih, n'abanga akoze obweyamo nti ajja okussa mu nkola ebyo bye yeeyamye. Nti okusooka fi kalbika, omutima gwo osaana okubeeramu imaani. Oluvannyuma ate ne wabeerawo gwe kennyini okulangirira nti nze kaakati ndi kino, ndi musiraamu. Soma oluvannyuma ku musingo ogw'ebyo ebibiri, okukkiriza n'okulangirira, ebikolwa ne biryoka bijja. Hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam mujiwulira bulungi era mugimanyi, hadithi kudusi, hadithi wegambira nti Allah subhanahu wa ta'ala mu makulu oba okunnyonnyola aya egamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saatonda bantu n'amajinni wabula lwakunsinza. Nti mu tafsiri yayo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yafuna hadithi kudusi nga bigambo butereevu ebivudde eri Mukama Katonda, yadde tebiwandikiddwa mu Qur'ani, nga bigamba nti irifuni qabla an ta'buduni,
tundagamba timusooke muntegeere olwo nga temunaba kunsinza fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni bwemubanga temumanyi temuntegeera temulina bukkiriza kati ate awo mujja kunsinza mutya munaba musinza businza kugegenya nga pretenders kugegenya nenga temulina bukkiriza n'awalala otuba tusoma ku aya zemumanyi obulungi ezikwata ku kusiiba n'ekigendererwa ky'okusiiba aya 187 etugambye nti wa idha sa'alaka ibadi anni nti abaddu bange babanga bakubuuziza ebikwatako fa inni qaribun bategeeze nti ndi kumpi nnyo ujibu da'wata da'i idha da'ani nyanukula okulajana kw'omuntu singa aba andajanidde nansaba naye condition obukalu buli obu biri falyastajibu li banyanukule ekitegeeza ebiragiro babise mu nkola waliyuminu bi era banzikiririzeemu babeere ne imaani bilqalbi mitima gyabwe mulimu obukkiriza kunze la'allahum yarshudun olwo nno balyoke bamuŋŋame n'olwekyo tukirabye nti obukkiriza bwe bulina okusooka okwefuga omutima gw'omuntu omuntu bw'aba nga abugaanye obukkiriza conviction ayanguyirwa okussa mu nkola obukkiriza oba obusiraamu ate obwo obusiraamu bw'aba asizza mu nkola aba abufunamu empeera so si kukola bikolwa nga muli toli convinced saana okugezaako ennyo okulaba nti kyonna ekyobukkiriza ekyobusiraamu ekikugambiddwa kitegeere kubanga tokitegeera buuza kikukakatako tejja kuba excuse gy'oli ti kino saakissa mu nkola bulungi kubanga saakitegeera nga n'ekiragiro kya Allah mu Qur'an etukuvu kikugamba fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun gwe bw'oba tomanyi buuza oyo amanyi akuyambe kutegeera ensonga akati bwe tudda ku arkanul iman ezizimba obusiraamu bwaffe empagi omukaaga ez'obukkiriza ezizimba obusiraamu bwaffe ne tubanga tuyimiridde ku musingi omwesimbu ng'ebikolwa byaffe birambukufu era nga bituweesa empeera olw'okukkiriza bwe tuba tulina tukimanyi bulungi nti tulina okukkiriza Allah nga bwe tudeclaringa amantu billah nti nzikiriza Allah ebikwatagana n'okukkiriza Allah bizze bisomesebwa emirundi n'emirundi era abantu balina kinene nnyo kyebamanyi bashuyuuhu okuva mu firika mu bibiina eby'enjawulo eby'obusiraamu bazze basomesa nnyo ku nsonga eyo ekwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala
kikyali era kikyusaana kumusubiramu. Okukkiriza Mukama Katonda n'okumutegeera tekuliko kkomo, kuba omuntu gye yeeyongera mu kukkiriza ate amatendo ga Katonda mangi gagenda ng'ate gamweyanjululiza n'agategeera, naye nga tulina kinene kitumanyi ku nsonga eyo. Wa malaikatihi, ne malayika ze kinene nnyo ekyogeddwa ku bamalayika nga abantu basomeseddwa kinene ne bategeera nti malayika yoona yo sisitimu Allah gye yateekawo ekwataganya wakati w'ebitonde ne Mukama Katonda, era ne bamanya n'okumanya nti eyo sisitimu Allah yagiteekayo si lwakuba nti ye ali ajizu, nti talina busobozi bwetuukira ku muntu butereevu oba ku kitonde butereevu, wabula yo sisitimu yagiteekawo buteesi n'omuntu n'amanya nti Allah yekka yamanyi ebirowoozo byo, yamanyi ebyafaayo byo, yamanyi eby'omu maaso ebigenda okutuukako n'ebitagenda kutuukako. Yo malayika eriwo nga recording machinery system ey'okurekodinga recordings ebigenda mu maaso, byokola bi recorded, byoyogera bi recorded, n'ekyo ekirowoozo ky'oba olina malayika tekimanyi. Katonda yekka yamanyi. Era ne mu ranking nayo kimanya nti omuntu ye waddala lya waggulu okusinga malayika. Malayika eringa gamba kompyuta oba ebyeyambisibwa instruments zetweyambisa okutuukiriza ebigendererwa byaffe. Eyo sisitimu Allah yagiteekawo nti ku buli kintu alina kye yeeyambisa okukituukiriza, si lwakuba nti ye tasobola kukituukiriza nga teyambisiza bintu ebyo, wabula sisitimu gye yateekawo cause and effect. Nga bw'olaba omuntu bw'alwala, Allah n'ateekawo sisitimu nti alina okuweebwa eddagala. Eddagala libeera sisitimu y'okuyamba mu kintu ekyo. Ebyo byonna yabiteekawo tutegeere function eza bamalayika. Wa kutubihi, n'ebitabo bye, ebitabo bingi bizze bikka okuva eri Mukama Katonda. Modern history ejjukirako ebitabo nga Tawreeti, Injili, Zabur ne Qur'an, naye ate era okunoonyereza kulaga nti ne Tripitaka yakka ku Hazrati Buddha alayhi salatu wassalam, ekyo kyali kitabo kya Mukama Katonda, yadde wano we twogerera kyo kyayingizibwamu ate bingi ebisukkiridde. Ne tumanya nti ne Vedas yakka ku Hazrat Krishna alayhi salam, yadde kaakati kifaananyi kikirimu kugamba kyafuuka kumpi kuŋŋaaniro erya buli kale bule yenna, naye kyali kitabo mu biseera byakyo. Ne tumanya nti Avesta yakka ku Hazrati Zoroaster alayhi salatu wassalam, naye kakati erabika Avesta erabika yajjulamu ebijinjirire ebyo bingi. Kati modern recording mu Busiraamu netubanga tugenda ne Tawreet, Injili, Zabur wa Qur'an al-Karim. Nolwekyo kibingi ebize bisomesebwa abantu ebikwata ku bitabo ebitukufu. Nebikwata ku ba'ath ba'da al-mawt, okuzuukira oluvannyuma lw'okufa, bingi
bizze bisomesebwa era yafuuka nkola y'abamashekh nti wabaawo omukolo gw'okufa bantu bannyonnyola bingi nti okufa afudde oluvannyuma agenda kuzuukira byonna ebigenda okuddirira omuntu nga afudde n'azuukira bingi bizze bisomesebwa naye essomo eritera ennyo obutasomesebwa kugenda wala erimanyiddwa nga erya qadri khairihi wa sharrihi, okugera kwa Katonda okw'ebirungi n'ebibi. Essomo eryo lyetobeseemu endowooza ez'enjawulo nnyingi naye ate ennyinnyonnyola yennyini etera okuweebwa abantu etera okubeera nga yamunguwa si tetera nnyo okutuukira ddala ku nnono. Wabaawo wujuhat views ez'enjawulo n'ensonga ez'enjawulo lwaki baulama tebatera nnyo kwagala kunnyonnyola subject matter eyo. Wallahu ya'lam, ne Allah mwennyini y'amanyi. Okutegeera obulungi subject matter eyo kigwanira omuyizi yenna okusooka okutegeera aya zino ezisangibwa mu ruku ey'e19 mu suura Al-Baqara. Aya mbale naye zitukolera kinene nnyo, ziri aya nga 5. Aya esookera ddala ya aya 154 egambye ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, sta'inu bisabri wassalah, musabe obuyambi okuva eri Mukama Katonda nga mutaddemu okukwata mpola n'okugumiikiriza, waswala n'okusala. Nti essomo erikwatagana ne qadar lyetooloolera nnyo mu bintu ebyo ebibiri, oba besikale byetooloolera ku isti'aan, okufuna obuyambi. Kubanga okugera kwa Mukama Katonda kwetooloolera awo. Kaakati okugasibwa n'okugera kwa Mukama Katonda kyetaagisa wabeewo sabara, omuntu abeere n'okugumiikiriza mu mutima. Omuntu ataliimu kugumiikiriza, kadara kugera kwa Katonda kuyinza okumuyisa obubi, ate n'okwekubira ennyo ery'okusaba Mukama Katonda. Inna Allaha ma'a as-sabirin, kuba ye Mukama Katonda mu kiseera abeera bumu n'abo abagumiikiriza. Aya eno egumya abakkiriza nti baleme kulowooza nti mu bulamu buli kimu kijja kukolebwa ku supiidi ng'abo bwe basuubira. Ekirungi n'ekibi byonna olina okubiteeka mu sabara. Era tujjukira hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekugamba nti wetwogerako nga sabara obugumiikiriza, tekaseera ako nga ensonga yakagwawo. Asabaru inda sadmatil ula, hadithi eyo obugumiikiriza buli obwogerwako wano bwebwo nga ensonga yakagwawo, oba kizibu oba ssanyu, awo bwe tupimira levo ey'obugumiikirizaabo. Kubanga era ekintu bwe kiyita oyagala toyagala ojja kugumiikiriza.
kuba kufiirwa era oluvannyuma lw'akaseera omuntu afudde tumuziisa avuddewo bw'oba togumiikiriza onaakolabo ki era olina okuwalizibwa okugumiikiriza naye wano omuntu wo nga yakakutuka awo tupimira obugumiikiriza bwe weegomyeko oba wenna okutuse n'oyuza engoye ne weetakulatakula n'okuba emiranga ne weefumbula mu ttaka naye bwe omuntu afudde tagenda kudda kati oluvannyuma lw'essaawa emu lunaku lumu lunaku bbiri n'okkakkana n'odda mu nteeko obwo si bugumiikiriza bugumiikiriza bwandibadde wali omuntu yakakutuka gamba ina bidaali ojja kulaba mu maaso oba waliwo ekyessanyu ekiguddewo obadde tokisuubira ne weesanga ng'oteebya miliyoni 100 awaawaawawo nga wakazifuna wetwagala okumanyira weeyisootya abantu abamu abadde takwatagana ku miliyoni yadde emitwalo 5 yadde emitwalo 10 mu buliwo naye ateebya emiliyoni 100 bazimuteekera ayinza okutabuka obwongu ayinza okuva mu mbeera osabara wejjira mu kiseera ekyo ng'ensonga yakabaawo akati aya 155 tugambye wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun n'olwensonga eyo abo ababanga battiddwa mu kkubo lya Mukama Katonda temubatwaliranga ddala nti ebigendererwa byabwe bisaanyeewo bal ahya'u bo basigala nga ebigendererwa byabwe ebikyagenda mu maaso walakin la tash'uruna naye ekyo abasinga obungi mmwe ekyo temukitegeera nti ebigendererwa ebya Mukama Katonda byo bitwala akaseera okweyanjuluza tegeera subject matter nti olaba Allah subhanahu wa ta'ala agenda nayimusa omuddu we gwaba asazeewo okusituma mu biseera ebyo baanibiya muzze mu balaba baanibiya ne basiitaana n'embeera ebeeriwo ne bafa kaakati atakitegeera mulina alowooza nti okufa kwa nabbi kisaanyizaawo puroguraamu gye yajja nayo bagenda okulaba ng'ate silsilatu khilaafa obwa khalifa buyingiddewo okwetegereza nti ate obwa khalifa buli mu driving n'okusinga ebiseera byegiri nabbi wa Katonda nga waali n'olwekyo ababadde baseka enseko nga basekerera abakkiriza nti mubadde mwewaana kaakati katubalabe aye ne batandika kudda kwekweka mu bufuufufu ati ufundako n'omusajja gwennyini naye ate bano batufuukidde ekirala yenkola ebadde eriwo nti nabbi wa Katonda ajja kutendeka ekibinja ekyabakkiriza si mulimu gwe kusaasaanya njigirize wabula besikali omulimu gwe kutendeka bantu abanasaasaanya sisitemu eyo ye waafa eyo emanyiddwa nga madhhar awwal wekwolesa kwa Katonda okw'amaanyi ge okusooka waddawo silsilatu khilaafati nga yo emanyiddwa nga madhharu thani okwoleka kwa Katonda amaanyi ge ag'okubiri nga gayita mu khilaafati kati khilaafati yevunaanyizibwa okusaasaanya enjiri eyo bamasahaba bannabbi gye bamaze okunyiikiramu obulungi era ekyo mukiraba nabbi sallallahu alaihi wasallam we yafiira obusiraamu bwali tebugenze wala nnyo naye mu biseera ebyaddirira kwegamba silsilatu khilaafa yasaasaanya nnyo obusiraamu ne busingako obuwalabu yonna ne bufuluma n'ebuwalabu okukakkanaga naffe n'obusiraamu butuuseeko si mirala ye ne hadrat masihi maudu salam we yafiira nga ne mu biwandiiko bye agamba abagoberezi be oba obisomye baali mu mitwalo nga 30 awo
bali abaliwo bakontemporary be abamukkiririzaamu. Era ne waliwo n'ekitabo kyawandikamu nga naye bamasahaba be abaali ddala b'omunda baali 313 okufaananako n'omuwendo gw'abamasahaba abaali mu lutalo olwa Badr ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye kakati wano mwe twogerera nga yaafudde, khilafati eyingiddewo, kumpi buli mwezi abantu abayingira Jamaat Ahmadiyya mu nsi bawera basukka 30,000 buli mwezi. Naye nga ku luli esiitaano yonna gye yasiitaanamu agamba nti abantu be bali awo nga 30,000 ate bamasahaba be bwe yalina 313. N'olwekyo essomo lino Allah lyagamba abantu ababa balumirira okutambuza enteekateeka ya Mukama Katonda temulowooza nti bwe baba bafudde ebigendererwa ebyo biba bifudde. Nedda, ebigendererwa biba bikyagenda mu maaso, enteekateeka eba ekyagenda mu maaso okwaku. Wabula bano bafuuse emeans, bafuuse nga amafuta agakoleezezza omuliro ogugenda okutambuza oba oluyiira olugenda okutambuza ekigambo kya Mukama Katonda. Eyo yebeera contribution yaabwe, nga naffe tuteekateeka nti buli omu abeera ne roolo ye gy'azannya. Tosobola kuzannya roolo yonna n'ogimalayo, naye ozannya paati yo. Era bw'olaba buli muzimbo gwonna gubaamu minute particles, obutundutundu obutonotono, n'ekizimbe ekigaggadde nga kino kye tutuddemu era genda okwetegereza nga kizimbiddwa matafaali. Ettofaali limulimu kati okwegatta kw'amatafaali ago ne kukola omuzimbo. N'olwekyo ettafaali erimu toyinza kulitwala nti lyo si lya mugaso bwe liba lifuddewo. Nedda, liba lirina omugaso gw'amaanyi, naye gwe tosobola kulimanyira mu muzimbo gwonna nga bamaze okuzimba ne bakuba pulasita ne basiga ne langi. Tosobola kutegeera value eya tafaali eyo. Naye ng'ekintu ekiba kimaze okuzimbibwa, olwo nno value eya tafaali erimu eba tekyamatalinga, naye nga lyerikoze omusingi okutambulibwako. Akati kombe wano tujja kugenda mu maaso n'ensonga eno ey'okwogera okunnyonnyola ensonga eno eya qadar, kubanga si yenyangu gye tusobola okusomesa mu lutuula olumu. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.